Tutera okuba n'enjogera egamba nti tusimbudde. Kati munnange Muwanga Kivumbi bw'atyo bannabutambala bamuwaniriza mu ssabya eritagambika oluvannyuma lw'okuweebwa bbeeyiri era yawerekeddwako abakulembeze ba NUP bonna munnange abayogeddeko eri abantu abadde bamulindiridde era ndowooza katufune byajjole Ssenyonyi ate oluvannyuma tulabe Muwanga Kivumbi ng'awanda omuliro na biki ebyaliwo. Nja wano ne battirawo abantu abaana bammwe olw'ensonyi empitirivu mu kifo ky'okuddamu ebibuuzo nga twagala obwenkanya olw'abantu abattibwa wano ate ne bakwatamu omubaka waffe. Tuli basanyufu nti omubaka waffe akomyewo era tuzze aŋŋamba nti we yakoma wagenda otandikira. Okubaanya obwenkanya okulaba nti abantu abattibwa wano bafuna obwenkanya. Ebisigaddewo ategeeza nti tujja kukomawo nate olulala tubibagambe byonna. Bannaye pulezidenti abatumidde nnyo nini ddala. Mwebale nnyo mwebale ddala Omukama abakuume. Ekiro kimu ng'ennaku z'omwezi 18 ku ssaawa 9 ogw'ekiro abatamanya ŋŋamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu muti awo nga balina emmundu kasepisi, abalala ne bayimirira wali ne bakuba amasasi mu galaji awo ne bakuba n'oluggi luno. Baali bamanyi ti mwaliwo, baali bamanyi ti nyimiridde mu galaji awo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama bannakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo 5 bamaze okubatta. Ne batta n'omuvubuka omu bamutirawo lopu awo mu luggya. Be baabuuza ati Muwanga aliwa? Musajja atunasuka n'abagamba nti yenze. Bamukuba essasi wano straight ne bamutirawo. Ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyefujjo mu Butambala naye nga lazima tubawangudde nga tumaze okubawangula mu kalulu. Ne basalawo ate ekiro ekyo kambabuulire ate Mukama mulungi, Mukama muki? Omwe yakulembera olutabaalo olwo olwali lusazeewo kibe kubanze kudda mu palamenti waakiri banzite era ekiro ekyo baali bazze okummaliriza. Naye emirambo egyo 7 egyaga ate tegyali 7 gyali 10. Gyali emeka? Era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo. Lwaki baali bazirekawo? Kuba kwafiirako n'abasirikale basatu gye babano. Mugamba RDC muwanvu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe nga nange abaddewo mu 7 be baafuna ekyasi Yasiini ng'atudde mu mmotoka nga balowooza ti Bobi Wine waali baamukuba amasasi ne bamutta. Eyamutta eyo banyumiriza gyembaddeeyo beyadda mu hoteri n'abagamba ate kati mugamba ki? Akasajja nkamaze naye Mukama Katonda Bobi Wine teyali mu mmotoka batta Yasiini omwana w'omusajja oyo ali kumpi okudda wano olutalo luddemu bawulire ekifamu kyeki yemiraka. People power, our power. Naye njagala mutegeere bino bye tulwanirira. People power bekuba kulwanirira kufuuka bubaka bwa palamenti. Nze mbubadde emyaka 10 n'emeka 13 otegedde bekuba kubeera na kitiibwa mu ggwanga kino nkibadde bekuba nga munsi muno munoonya ssente nazo. Okay, buli kimu akifunye mu nsi muno omuli ne ssente ebitiibwa n'obugaga. Naye mu bigambo byayogedde nootinzeemuku ebintu ndowooza nga 2 oba 3. Ekisooka bw'abadde awo obujulizi oba ng'anyumya ku ebyo ebyaliwo abantu babadde bamugamba nti naffe twaliwo, kitegeeza nti baaliwo, waliwo abaaliwo wabweru abaasabayivinga era nga baabiraba ebyali bigenda mu maaso kubanga bagambye twaliwo. Ekyo kimu kitegeeza nti abantu baaliwo baalaba ekyali kigenda mu maaso. Ekyokubiri
ayogedde ku nsonga ya Kyagulanyi kuba abadde ayogera ku Yasin Kawuma n'agamba nti Kyagulanyi omwana wa maama oyo anaatera okudda wano olutalo luddemu lukole ki lukoye ekyo bamukiwulidde. Kakati ekyokusatu abadde amenya amannya mu katambi ako singa ogenda yo yonna gye buli ojja kulaba nti alina amannya g'abanene baamenya DPC oba okitegeera alina amannya g'abantu g'akolaki gaamenya. Kakati olwo nze nga Uganda Talage kale kyendaba simanyi kale mu mateeka bwe bakuwa bail oba kubanga batera okutugamba nti bwe bakuwa bail bakugamba sirika ebiri mu kkooti oba ensonga ekukwatisizza oba eyavaako obuzibu omusango gw'oba oliko tobyogerako. Kubanga bali babeera bagamba ajja kubuuza obujulizi ajja kukola aga tobyogerako. Ngera bumwala Matembe baka Matembe yakava okuteebwa gye bavuddeko era bamugaana okubeera ng'akola ki ng'abyogerako. Kale ku nsonga eno simanyi oba nti bwe banaddayo mu kkooti oba oludda oluwaabi terukozesa omukisa ogwo kubanga bo kye batayagala kwe kuswazibwa n'amazima okuvaayo kubanga olwedde batugambye nti buli muntu gwe baakubanga amasasi nga bamwambula engoye. Era Mwanga Kivumbi agambye nti ensonga kubanga mwafiiramu n'abajaasi kitegeeza nti n'ebyambalo by'abasirikale byasigalawo awo. Kitegeeza nti abaakuba amasasi baagakubanga kiwalazzima baakubanga bukubi oba si kyo kubanga tujjukira nti waliwo amaloboozi mu katambi ka Mwanga Kivumbi nga akaafuluma nga kalaga engeri gye baali beekukumye ng'ayagala okufuluma obweru nga mukyala wa mugaana nti baawulira nga omu ku bo abagaana oba abamu ku bo nga babagamba ati edda temukuba mugenda kutta abantu. Kati kitegeeza nti waaliwo abaali balumirirwa naye ate waliwo abaali ku mission ey'okutta. Kakati tetumanyi oba bano abaali bagaana bano okukuba amasasi mu nju okutta abantu kati bano abaali bakuba amasasi nabo baabatwaliramu kubanga oba oliawo baakizuula nti basobola okubalonkoma nabo ne babattiramu kati engoye ne babambula ebyambalo ne babirekaawo. Wabula ate kye sitegeera nti abajja okukola investigation ku nsonga eyo ebyambalo ebyo tebaabisangawo awo bwe babeera nga baabisangawo kakati ate byo katugeze kati nga General Museveni kuba yamanyi buli kimu kubanga bw'aba ayogera obanga akola ebintu bye yalaga nti ali well informed byonna abimanyi nnyo ebigenda mu maaso nti kati ensonga eyo yo bayinza kugikola batya kubanga jjukira batugamba nti abantu abaafa kitegeeza nti bano bo be baatwanjulira baali batono ku abo be batta kubanga Mwanga Kivumbi agamba tebaali 10 bokka nti tebaali 7 baali 10 in fact agate tebaali 7 baali 10. Kitegeeza nti waliwo be baakuba amasasi abasirikale nabo bo bennyini beekuba amasasi bwe babanga beekuba amasasi bo baabaziikawa kubanga ku mutimbagano bajja ne batwakasa nti abantu be batta ewa Mwanga Kivumbi okumanya baali babatutte kukola fujjo tebaali na ba mu Butambala bannabutambala ne batwakasa nti abantu baali ba mu Butambala era ne gye baabaziika ne batubuulirayo. Kakati ekyebuuzibwa bali abasirikale abalala bo baabaziikawa bannyini mirambo egyo baabagamba nti abantu babe baafiirawa. Ekizibu ekiriwo wano mu Uganda tetumanyi oba abasirikale tebabako na famire zaabwe kubanga ne bwe batte Somalia gwe oyinza okukoba ku kulaba nga babaleese buleese awo ku airport nga bakomezaawo emirambo naye gye babaziika babeera tebamanyikiddwa. Kyandiba nti abantu baabwe tebafuna mukisa gubaziikako nga kufuna amawulire galaga nti wano baaziiseewo omuntu olw'ensonga bweti ne bweti oba famire bagigamba ne bagituusa ne baga nti bano bagenda baziika kiro abasirikale bo bennyini baba nga be baziise kubanga abasirikale babeera nga be baziise bokka
ku kyalo muyinza obutafuna nnyo mawulire nti wali waafuddewo omuntu ne baziika n'okuziika. Naye nga ebyo byonna byonna bigendereddemu ki ekigenda mu maaso mu ggwanga, nga bwe nkutegeezezza nti mpulidde agamba nti omwana wa maama oyo anaatera okukomawo wano ng'ategeeza Kyagulanyi. Tetumanyi okukomawo nti agenda kukomawo bukomi kuba agambye agenda kukomawo lukoye. Awo njagala okutegeera kubanga bw'ositegeddeewo sijja kulimba. Bakyagulanyi naye yatugamba final destination eri Kampala. Buli kaseera bannaffe bakola amawulire nti wuuyo akomyewo gy'ali emagere, wuuyo waali. Kati bibuuzo bingi, ansa ntono, naye nkugambye nti tukyayongera okulaba ebintu bingi nnyo byongerwa bigenda kuba byeyoleka gye tuli oluvannyuma lw'okuta Muwanga Kivumbi ne biki ebiddirira nga bwe tugenda okubeera nga tubifuna. Tetujja kufaanaganako nga abasumulula ng'ate waliwo abasuna. Byonna twagala tubifune mu bulambulukufu.